okufa kuwa kwa Bujingo amasasi nkuwakanya. I want Bujingo Balamu alaina okulaba akatambika no John Sibe because I'm entitled to my own opinion. Era opinion yange manya abantu bagenda jikize na babamu. Bujingo tonna kuwa kusasi. Lwaki tonna kuwa kusasi. Ninatandika okukumenyera ebintu byange bino wammanga. Abasajja abakuba abantu amasasi balina enkuba yaabwe. Zigambe bayikube bagiyita sominono. Enkuba bahitmen be balina e Uganda bagiyita sominono. Nga kitegeeza wakuba essasi lya sominono kizibu okuwona. Ngenda kubazaayo ku bantu bazze bakoona. Babakoona mu ate ki ekibira bamaze bakoona. Nini gusalewo ombuulire katambuzi. Abasajja abakubi amasasi ge bayitaga sominono nga togenda kuwona. Bwetunya kyeri y'abantu be bakonkonye. Olabira ddala nga lwe bitagatta mu gundi ya Bujingo firimu. Lwaki? Nabagamba dda Bujingo mafia mwampakanya. Mafia omusumba omutemu omusi. Yose dereva. Olwokuba ndawulira nsimanyi dereva. Ayina sema mwita message linga linkinga wakati wasoni wa makula. Niba nsiba bavuga bayita babbini. Yingire mu voice note bwatambulanga. Sina kine beka dalingiza makula atawaza. Awo tujja kugendawo. Nkyagenda ku ngeri gye bamukubye bullet. All right. Suspicion yange yasoose ngamba ono Katemba yeno wammanga. Bwe baakunkona Abiriga essasi twalabira ddala emmotoka ya Abiriga nga bagikonkonye ne bagikuba Abiriga nga ali muli mu bitaba bya musaayi. Ne bakuba Sulimaani Kigundu Majja Kigundu bawa Maama Fiina yalimu n'abasirikale be. Twalaba Maama Fiina ng'alaajanye mu bitaba by'omusaayi era balwawo okumugyawo. Ebakonkona Kaweesi Afande Felix Kaweesi bamukonkona mu ngeri enzibu nnyo era etiisa era twamulaba mu yunifoomu ye gy'asabingiddemu eggwanga ng'ali mu bitaba bya musaayi. Ne bakonkona Kirumira omugenzi Kirumira mwoyo gwa ggwanga twamulaba nga bamukonkonye ali mu masasi ali mu bulumi obw'enjawulo ali mu bitaba bya musaayi. Ojja kuŋŋawa baddige ntoliizi kankuze ku bantu ba wansi oba ba bulijjo. Omwana gwe naleeta ku internet isima all access may he so rest in peace. Enkuba gye bamukuba mwagiraba mu bitaba bya musaayi ng'ali wali helplessly lifeless. May he so rest in peace. Ishuli. Waliwo enfa bbiri ezizze zeddiringana etategerekeka. Enfa emu ey'omusajja ayitibwa Sobbi. Eno yo ekyusiza mu nfa zonna ezibadde ziriwo. Ng'era enfa eno eraga nti Sobbi baamukuba miggu. Ewataava vidiyo yasafeesinga era bw'ani yamukuba n'abakuki baatugamba bugambi Sobbi attiddwa. Eyo ebadde enfa ebadde ekyakasinga okubeera ng'etujje ekiku ku mutwe oba ku maaso ne tandika okuba nga tujja tugamba yii naye nga tekukyaini abantu abadde bajja bakonkona Sobbi omusajja omussi kutegeeza kugamba bunno batugenda kubeera nga tumukaabira ne wabaoneka vidiyo akafuluma nga Sobbi afudde. That wasn't enough. Olunaku lw'eggulu bagambye buno pasita baamukubya amasasi era amasasi agalese omusajja we badulayiva we ng'afudde. Tuddeyo k'emabega kugatta bugassi akubiddwa ku ssasi sominono kyekibira bamaze omukoona. Abantu bana bakuba amasasi bali well trained kizibu okubeera nga ameesinga. Ojja kubuuza Bobi Wine bwe gye battamuka Yasini Kawuma bana abasajja bakubira ddala ku nnyama era omuntu gwe bamutumye ku mission tayinza kukuba bukubi budwayibaawo n'atambula n'agenda. Kati n'ebibuuzo byange bino bigende wa Pastor Bujingo. Pastor Bujingo bakubye ddereebawo ne bamutta allegedly. Pastor Bujingo bagambye ekyakuwonyeza wakutte siringi n'osekandi buleki n'ogwa wansi wa steering. Kitegeeza wagudde wabadde omulambo oba amagulu g'omulambo.
sisuubira nti baakubye driver n'akulekera steering n'abuukamu n'agweri gwe todda wansi w'emmotoka. Statement wagambye wagenze wansi wa steering ne weekweka. Nze mbuuza Pastor Bugingo, ekigero ky'abasajja bano baali bazze kutta driver oba ggwe? Kuba ne bategeera nti essasi likutte driver oba likutte ggwe. We bategedde nti kutte driver ne bagenda olw'omulimu gwabwe nga guwedde baali bazze kutta driver oba ggwe. Lwaki ggwe baakulese banza okutta driver ate nga kiki kyabadde ekigendererwa? Okufa kuwa kwa Bugingo amasasi nkuwakanya. Wanti Bugingo Balamu alayina okulaba akatandika no John Sibe, because I'm entitled to my own opinion. Era opinion yange manyi abantu bagigenda gikizina n'ababamu. Bugingo tonnakuba ku ssasi. Lwaki tonnakuba ku ssasi? Ninatandika okukumenyera ebintu byange bino wammanga. Abasajja abakuba abantu amasasi balina enkuba yaabwe. Igambye bayikube bagiyita sominono. Enkuba ba hitmen be balina e Uganda bagiyita sominono. Nga kitegeeza wakuba essasi lya sominono kizibu okuwona. Ngenda kubazaayo ku bantu bazze bakoona. Babakoona mu ate ki ekibeera bamaze obbakoona. Nini gw'osalewo ombuulire katambuzi. Abasajja abakubi amasasi ge bayitaga sominono nga togenda kuwona. Bwe tulya kyeri y'abantu be bakonkonye olabira ddala nga lwe ebitagatta mu gundi ya Bugingo firimu. Lwaki? Nabagamba dda Bugingo mafiya mwampakanya. Mafiya omusumba omutemu omusi yesse dereva olwokuba nawulira nsimanyi dereva ayina sabamuyita message yalinga alinkinga wakati wa Soni w'amakula nebavuga bayita babbiini yingire mu voice note bwatambulanga sinakindabeka badde alingiza amakula nga makula atawaasa. Awo tujja kugendawo nkyayogera ku ngeri gye bamukubyemu ebullet. Alright, suspicion yange yasoose ngamba ono Katemba yendo wammanga. Bwe baakunkona Abiriga essasi twalabira ddala emmotoka ya Abiriga nga bagikonkonye ne bagikuba. Abiriga nga ali muli mu bitaba bya musaayi. Ne bakuba Sulimaani Kigundu Major Kigundu bawama amafiina yalimu n'abasirikale be. Twalaba Mama Fiina ng'alaajanye mu bitaba by'omusaayi era baalwawo okumugyawo. Ne bakonkona Kaweesi, Afande Felix Kaweesi baamukonkona mu ngeri y'enzibu nnyo era etiisa. Era twamulaba mu yunifoomu ye gy'asaavingiddemu eggwanga ng'ali mu bitaba bya musaayi. Ne bakonkona Kirumira, omugenzi Kirumira mwoyo gwa ggwanga twamulaba nga bamukonkonye ali mu masasi, ali mu bulumi obw'enjawulo, ali mu bitaba bya musaayi. Ojja kuŋŋawa baddigintoliizi. Kankuze ku bantu ba wansi oba ba bulijjo. Omwana gwe naleeta ku internet Isima All Access may his soul rest in peace. Enkuba gye baamukuba mwagiraba mu bitaba bya musaayi ng'ali wali helplessly lifeless. May his soul rest in peace. Ishuli. Waliwo enfa bbiri ezizze zeddiringana ezitategeerekeka. Enfa emu ey'omusajja ayitibwa Sobbi. Eno yo ekyusiza mu nfa zonna ezibadde ziriwo. Ng'era enfa eno eraga nti Sobbi baamukuba miggu. Ewataava vidiyo yasafeesinga era bw'ani yamukuba baaba kuki baatugamba bugambi Sobbi attiddwa. Eyo ebadde enfa ebadde ekyakasinga okubeera ng'etujje ekiku ku mutwe oba ku maaso ne tutandika okuba nga tujja tugamba yii naye nga tekukyeni abantu abadde bajja bakonkona Sobbi omusajja omussi kutuyinza kugamba bunno batugenda kubeera nga tumukaabira ne wabaoneka vidiyo akafuluma nga Sobbi afudde. That wasn't enough. Olunaku lw'eggulu bagambye buno pastor baamukubya amasasi era amasasi agalese omusajja we badriver we ng'afudde. Tuddeyo k'emabega ugatta bugassi akubiddwa ku ssasi sominono kyekibira bamaze omukoona. Abantu bana bakuba amasasi bali well trained kizibu okubeera nga ameesinga
ojja kubuuza Bobi Wine webereje battamuka Yasini Kawuma bana abasajja bakubira ddala ku nnyama era omuntu gwe bamutumye ku mission tayinza kukuba bukubi driver n'atambula n'agenda kati n'ebibuuzo byange bigende wa Pastor Bujingo. Pastor Bujingo bakubye driver ne bamutta allegedly. Pastor Bujingo bagambye ekyakuwonyeza wakutte siringi n'osekandi buleki n'ogwa wansi wa steering. Kitegeeza wagudde wabadde omulambo oba amagulu g'omulambo. Sisuubira nti bakubye driver n'akulekera steering n'abuuka n'agwa eri gwe todda wansi w'emmotoka. Statement wagambye wagenze wansi wa steering ne weekweka. Nze mbuuza Pastor Bujingo. Ekigero ky'abasajja bano baali bazze kutta driver oba ggwe. Gwe ne bategeera nti essasi likutte driver oba likutte ggwe. We bategedde nti kutte driver ne bagenda omulimu gwabwe nga guwedde badde bazze kutta driver oba ggwe. Lwaki gwe baakulese banza okutta driver? Ate nga kiki kyabadde ekigendererwa. Ebyo nno bye bigambo by'omukulu Penge ndowooza mumwewuliriddeko era ebyo ebigambo si bya mukutu ogwa Jika Media wabula bigambo bya muntu Ssekinoomu Penge awandowooza ye ku incident eyatuukawo olunaku lwali lwakubiri essaawa zaali 5 ez'ekiro ez'okubeera ng'emmotoka y'omusumba Aloysius Bujingo yakubibwa amasasi. Nga bwe mukimanyi incident eyo oluvannyuma lw'okutuukawo ennaku zino 2 ezaakayitawo amawulire gonna gabadde ku Pastor Aloysius Bujingo nga mulimu abawakanya, mulimu abasaasira, mulimu abawa endowooza zaabwe nga buli omu awa endowooza ze ez'enjawulo era tugenda beera nga tuzikutuusaako wano ku Jika Media era nga Penge y'omu ku abo abavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku eno incident eyatuukawo ey'okubeera nti emmotoka ya Pastor Bujingo yakubibwa amasasi. Ndowooza endowooza ze muzeewuliriddeko ye bw'atyo bw'alowooza. Fano ku Jika Media tuliwo okubeera nga tukutuusaako updates ez'akabi, tuliwo okubeera nga tukutuusaako amawulire gonna agaakagwawo agwokya olugambo olwokya. So subscribinga likinga video eno YouTube ebeere ng'egitambuza mu bantu bangi nnyo. Tetujja kukomya kutuusa kusaasira kwaffe eri famire y'omugenzi Richard abadde driver. Kibadde kigambibwa nti driver naye ate ye omusumba yavudde olunaku olw'eggulo mu butambi obwatambudde ng'alaga nti ali safe, ng'ayogerako n'abantu be okubagumya ng'abagamba nti ali safe, teyafunye buzibu bwonna, wabula yakakasizza nti Richard abadde mukwano gw'enfanfe, abadde muntu we ow'oku lusegere era ng'ovuddeko okubeera nti abadde mukwano gwe ono abadde mukadde wa kkanisa, ekitegeeza abadde memba wa church eya Pastor Bujingo. Tutuuse okusaasira kwaffe eri famire y'omwami ono Richard era nga tusaba Katonda omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Okuziika Pastor Bujingo bagambye bali mu nteekateeka era okuziika kugenda kubeera kwa Friday eno, bali mu kubeera nga bakola ku nteekateeka ez'omwami ono okusobola okubeera nga ate munnange nga aziikibwa. Suzan Makula tannabalabikako wantu wonna, tetunnamulabako mu kamera okuva incident eno yatuukawo ey'amasasi okubeera nga gaakubibwa ku motoka ya Pastor Bujingo. Kigambibwa nti Suzan Makula amawulire olwamutuuka mu matu yafunirawo shock era mukazi wattu bw'atyo yazirika. Era tubadde tetunnaba kufuna information yenna kuva gyali, tannaba kulabikako mu kamera. However, ye Pastor Bujingo twamulabyeko era n'abawagizi be emitima gy'abakkakkanye kuba babadde beesunga okulaba ku musumba, babadde beesunga okulaba musumba waabwe embeera gy'alimu. Ye baamulabyeko wabula ye Suzan Makula tetunnamanya mbeera gy'alimu, naye kyetumanyi kiri kimu, ali safe, talina buzibu bwonna. Ayinza okuba yafunyeemuko ka shock era n'azirika. Embeera ogimanyi n'ofunda essimu n'ekkubirwa ne bagamba nti omuntu wo afunye accident, ne bagamba nti omuntu wo afunye obuzibu. Omuntu wo omanyi embeera eyo gy'oyinza okuyitamu, okwekanga okwo kuyinza okutuukawo, kuyinza n'okutuusa okubeera nga ozirikamu.
Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balaga okusaasira kwabwe eri kino ekyatuuseewo eri omusumba Aloysius Bugingo, era nga mu bantu abangi omwo mwe mwavudde ne Jeno Muhoozi Kainerugaba naye yavuddeyo n'ayisa okusaasira kwe ku social media, era n'asaba ebitongole ebikuuma ddembe okubeera nga biteeka amaanyi mu kunoonyereza abantu abakoze kino, mu kunoonyereza abantu ababadde baagala okumalawo obulamu bwa Pastor Aloysius Bugingo. Era n'awa example nti akyali mu kunyolwa okwa mukwano gwe Ismail Chuli, ono nga naye yattibwa buttibwa, n'agamba nti naye baamutta yali mukwano gwe, naye mpaka kati tebanaba kubeera nga bazuula kiki ekituufu ekyamuviirako okufa, tebanaba kubeera nga bazuula abo abantu abatta Ismail Chuli. So n'agamba bafube nga bwe basobola okubeera nga banoonyereza bano abatemu ababadde baagala okumalawo obulamu bwa Pastor Bugingo. Katusuubire nti abantu ba poliisi enaakola okunoonyereza nebeera nga abantu bano ababadde baagala okukola ekintu kino ebakwata. Tomanya be bayinza n'okuba nga be bazze bakola ebikolobero biri ebyemabega byonna, nga Ismail Chuli naye mwe yafiira mu incidents ezimu bwe zityo. Tomanya bebamu be bayinza n'okuba nga be bakola ebyo, so fayiro ezo ne zibeera nga nazo zitambula nga zigenda mu maaso singa kizuulibwa nti babadde n'ebiri ebyemabega ababikola. So ne General Muhoozi yavuddeyo n'atuusa okusaasira kwe eri Pastor Bugingo, era n'amutegeeza nti bali wamu naye era bagenda kola kyonna ekisoboka okubeera nga abantu bano abagezezzaako okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo bakwatibwa imbagirawo butereevu. Ezo endowooza z'olabye zibadde endowooza za mukulu Penge, era nga buli omu asobola okuwa endowooza ye okusinziira ku kikyalaba, era bw'atyo ye Penge bwe yalabyemu ebintu era ye endowooza ye gy'atuwadde. Endowooza ye ssekinnoomu wabula si yaffe omukungu omukutu ogwa Jika Media. Butereevu nagambye ngenda kukuleetera endowooza z'abantu ab'enjawulo, kuba abantu bangi nnyo abavuddeyo ne babeera nga bawa endowooza zaabwe. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media, wabula nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tolerabira kutanninga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawuna toka skippinga, kubanga yengiri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatwabira egweru w'eggwanga kusana mmwe abatwabira ne waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale weekuumire ku mukutu guno, subscribinga, likinga, commentinga, tugenda beera nga tukutuusako amawulire ag'akabi, ag'okya, ag'akagwawo, era nga gwe agenda okusooka okugafuna singa weekuumira ku mukutu guno. Kale munzikirize mbagaliza olunaku olungi, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.